ekkomera oliraba ekkomera ssomero nawe bajja kukizaayo faya mu linnya lya Yesu. naye nja kusooka kutegeeza bitoko tuyisize bakwata batya nga sina kugenda mbadde nsaba onzikirize tegeeze baganda bange tukola omulimu ogumu content watuggwako tutawaana kwerumba waliwo ekintu nga obuli watokyogeddeeko okireka nakuba essimu yange eri bagiremere bayinza kuba enamba ya Frank Ntambi ngiina muli naye Frank Ntambi ng'ali ne Aji Kaziwekapo ne Shalom nga namba emu talina ebintu byayogedde naye ate ye mu kubyogera kakati ate alinga ate ayagala okuba nga ate awotera ku nze kyesayogedde kuba nze ku kooti sayogeddeko kugamba nti abantu b'ekyanja tebazze ku kooti nze siira muntu gwe nawadde invite nti jangu kuli kwadde kwagala kwa muntu ate azira siina gwe nvunaana kubanga ebibadde binvunaano ebadde njogera yange kitegeeza oli kyo abadde waddemu okubanga alina ango gyalabiramu ebintu n'agamba sijja kugenda linnya lyange kwonoonekawo ebityo so muganda wange Ntambi nkakasa olina ennamba yange nkakasa bulungi nnyo ekiri kyonna ekigenza obubiza endowooza tituwangaazaawo nnyo buntu era mbadde sigenda kuba reply naye yayitidde mu kanto olina omuddamu aze waliwo bisiddamu kubanga nze eddako awo nayagala ku Ntambi awo nampala bwe yali anzise kati ngeri gye mbadde ne mu ssomero kajjamba eri mwegendereza nnyo nti ate ekisooka kyabera nti zibano muto wange oyo mwali sipikiti kuba omusajja muyivu obuuli obuyigiriza nze bwe siina tusobola okunoonya content omulala waliwo neyagambye ne gwe baakutte si w'amaanyi kyokka ate ng'ali mu kunjogerako nga batudde bali basatu kati nze siri w'amaanyi gwe bakutte abeekyanja nze simanyi naye nze vidiyo baginaze balazzaawo naye kati oli andagira ku simu kuba zisiina simu yakulaga nagamba omuzibu gwe bakutte si w'amaanyi tetuyinza ani yakyogedde ekyo kati gwe bakutte si w'amaanyi kati ate oyogerako waaki so nze nja kutegeeza nti omuntu eyazze kwadde kwagala nga naye mbadde nzijja naye mbalambula era amanyira gye mbadde sigenda naye omuntu aneetaaga mumwetaaga ataneetaaga simwetaaga kyekituufu ekiriwo era njo nakubiddeko kasuku naye nga essimu ye teriiko naye nakati nva kwogerako naye ne mugamba kasuku siina buzibu na muntu yenna era nze siina gwe nnenya kuba neyansibisa yawerekereza minisita ebigambo ate mwagaliza buwanguzi bwereere kubanga nze minisita okunsiba tekyali mu puroguramu ze naye ebigambo bamubuulira bingi nnyo ani ambuulira ekyoba nti ebigambo bamubuulira bingi nnyo naye ekyo kyali mu nteekateeka za Katonda ekyo kyawedde era nja kuyisa wano kuwalira omukisa kutegeeza Honorable Balamu nti siina kintu na kimu kinali nkoze nanjogera kukakkanya woofiisi ye wadde ekifo kyalimu kuba sisobola kikola naye ndowooza oba oli awo amuvuunulira ayinza okuba nga yamuvuunulira bubi oba n'eminisita naye n'awulirira bubi nja kumwetulira nti nange ndi muntu ate ensobya era nja kumuyiriza nti mu bantu bakulemberwa abanga minisita oba oli awo nyinza okuba nga ngwa mu bantu awo oba okuba nga nnyina omwana ali mu kategole so nti nze embeera yonna kuba nze tebankwata neetwala nzekka era asobola okumpuliriza netugonjola nsonga naye oba oli awo yakola ekyali ekintu ekituufu naye nja kumutegeeza nti mwebaza kuba tyalina mu ggwanga n'awuliriza abantu bibadde bagamba ekyokunsonyiwa n'ampa naye era nja kumusaba Honorable nti woofiisi gyalimu y'amaanyi aleke kufuna bannakigwanizi olw'okuba bo enjala ebaluma nga era baagala balwanyise woofiisi ye kubanga omanyi abantu bava naye ate omuntu akusanga abantu balowooza nti waliwo omuntu alowooza nti gwolina ssente ze kituufu kumbe ffe tuli mu mbeera mizibu olumu nsiiba nenya naye lwakuba saakulaga bantu nenzina ekalenga mukazi wange saaka amazzi awo agookya tunywa amazzi n'obugaati n'abaana bange ne twebaka naye nakusanga mukulu agamba yatwala omukisa gwange so buli muntu alina omukisa gwe wange era buli muntu alina bamutondera okufuna nze siina muntu yenna kakyumbaali kuba nze mbadde sisibwangako
siina muntu era gwe njagaliza kukomera akudi mu kye nalabyeyo. Era omuntu akwagaliza kukomera nyo kugamba ekintu eki nga tosobodde kumwesonyiwa mwagale nnyo abeere mukwano gwo. Akwagaliza kukomera oba tosobodde kumwesonyiwa mufuule best friend wo nnyo, kubanga biyigiriza omuntu oba musiba n'avayo nga tayize aba alina ekikyamu. Ekisooka ky'abeera kukomera oyinza okugamba nti kuŋŋaaniro lya kuyigiriza mpisa. Bankwata ennaku z'omwezi zaali 30 nga nfunye ripooti okuva Honorable Minister Balamu nti nze namuvumye. Bakubira simu nti Balamu akwetaaga, ripooti wagifuna otya? Ripooti nagifuna mu bantu babiri ab'enjawulo, okuli omu muzeeyi wangi gundi byava okukola obirabye. Shalom ne kazi we kapo n'entambi. Genda ku page ku TikTok olabe eya Shalom yennyini. Nga nkadde. Kasuku nange nva kumukubira wano. So genda kugundi ogirabe eya Shalom gyankoze ku TikTok ye. Kategeezemu. Kati kisaawa ya leero ekigenda mu maaso kyeki omanyi kinalabye oba nakomyewo kyaka tetulina content ne infact nakolako interview najikola wa diaspora wa muzeeyi nakava mu byobufuzi netuza newona jikola ne mbagamba ebyobufuzi biwedde abantu ate basinga bali influencer. Interview ziri ku Mwami Mpuuga, Mwami Kyagulanyi, Museveni. Kati bavudde ebyobufuzi ogenda kuzzaako ki najjo ogenda kola ne watambula endowooza. Kati bye bino tugenda kubeera mukulumaŋŋana kuba osanga anka omuntu omukulu ng'atudde n'akola sente n'agamba ne gwe baakutte. Okyera omusi yabyogedde atera okwogera ebintu byo ne gwe baakutte abaye talina maanyi ate nga gw'oli mu kwogerako. Ani yakyogedde? Kati sinaba vula vidiyo eyo. Essaawa ya leero nzisira muntu gwe nnyinako buzibu yenna. Vidiyo bakasuku gye baazannya gye bagamba yakusibya gye nalabye gye wakolera ku Serena. It was Sheraton. Ye ntuufu yakusibya. Era kasuku vidiyo nayo gye bazanya vidiyo nkadde. Yinza okuba ndowooza ng'eyisizaako emyezi nga na 6. Vidiyo minisita gye yafokasako yali bweti. Nali mu mboozi mukati eŋŋamba nga tudisikasinga ku Keni. Yali ewa Minisita Balamu. Ne ŋŋamba minisita kwenda yogera mbimanyi abantu bano kuba osaze okukwata Keni n'abalala bagwa mu kategole yo ne bakwatibwe. Kubanga nze nalaba 10 ng'ali mu ofiisi ya minisita ng'ali mu kuwona minisita n'amubuuza kati biri wabivaako nti nalo kalafuna n'omusajja kati ali ntebe kuganga olaba ng'ali mu ofiisi ya minisita naye ng'ali just joking. Nimugamba n'abalala bagwa mu kategole ero kubanga wali bazze balabika n'oba bakole ki bakwatibwe. Naye nze nganze omuntu omu w'ofiisi ya minisita tenkoledde mulimu okola ki kulabikako gumatiza naye nga saakyogera nti nga nze wendaba kituufu naye nga saamuvumako omuno gutya eki yagamba namuvula naye ate ye mu kukyogera olwedde nga aliwo yakimuvuunulidde n'asindikirako n'ebintu ebirala olw'obwavu nti ayagala minisita owamuweeyo ku ssente abeere bulungi. Kuba nze nyinza okugaa nti kasooka nzijja ku media kuno sivumanga ku muntu. Kange nebuuza ne ŋŋamba David omutavuma lwaki gwe bakutte muntu yenna kyokka ate nze nina abaali banvumye era n'ekimu ku kyaŋŋaana okubanga saagala kwogera ku bantu tukola mulimu gumu okuggyako ab'emboozi mu kati. Nakiralo nayogera ku ntambi yakola vidiyo n'agamba nti simanyi
mu mwaka simanyi 2020 mugulu kabako ali bwato bagundiye wagira ko simanyi navudde Tanzania ndoza izito ba 2023 kanye ngamba nze amazima gaito kuba uchumi we yafa omuntu gwembadde njanda bwa sawa yali Frank Antambi niye bino byagamye bwate simanyi byavudde Tanzania byalaba kati sikyamugobera reply ya Antambi giyanzira munga era ngamba tegeza abantu ba ngobolabye ekibi tukimwogera ko kire era nze mbadde ngoli no wabali esomoma nfune ngeje ngwe balaba kubanga namanya nti bategeera kibaddeyo kigambibwa nti nno tugenda kuddayo ku byekomera katono ekibadde kigambibwa nti nno waliwo obutakkaanya oba kitwandise koodiwo olutalo lw'omunda wakati w'ababuloga b'ekyanja n'ab'emakindi kati kuno kusibaako nga kwe kwa lusipaakinze ensi neeryoka erutegeera nti bulijjo kituufu olutalo weeruli bituufu mubadde n'obutakkaanya mwe babuloga b'emakindi nabali ab'ekyanja anti kati nze wombuuza babuloga b'ekyanja n'ab'emakindi negamba waliwo obutakkaanya nze nga nze nsobola okugamba nti nze sirina olw'ensonga wanze simanyi kubikkirira nti nze mwami Shalom we bamusiba kakasa Frank Antambi yankubira simalinda mukuli gw'odinga mukati nensitukawo no kasuku ninyamuka ku kkooti nze Shalom tankubira nku simu nti njala tukole ne mujemera sina kibi kiralinda byo ku Shalom ne simu ko kumutisinga message ne nkimugamba oba Frank Antambi ngojeko biri byali yanyana ku mabega nze omu ku babuloga mbadde nga nkyogera n'okufaka ndoza n'okuveewuwo abamu besinga okuwa ekitali mwami Kasuku era nakugamba nti nze okukola kyano nali njagala abantu bameka nali njagala ku Kasuku Kaziwe Kapo Sekyewa ne Dr. Kwefu beboka ebintu bino bikola n'ewundi emyaka ndowooza ng'ebiri beboka nga bempulira nze nga benjagala kuba saagikola mu business kuba simanyi weefuna wabuli bakufuna ani nga nagifuula business kakati waliwo abantu boyinza okugamba nti baagala okukuliyetingawo entalo olw'okuba ebyokwogera bikoze eki bibaweddeko naye nze kubanga obalansinga abantu abali eri ekyamazo nzisira gwe ninkana naye bakusinga nzisira gwe ninkana naye bonna ngaokuba waliyo Kasuku waliyo Shalom waliyo Zubeda waliyo Ntambi sibeebo waliyo ne musimeya ne musimeya nakigeni kigeni tumuteeka eri kati wano isooka za abantu abo bansinga obuyivu ekyokuli bansinga experience mulimu guno ekyokusatu bansinga okubanga era balina kibagasse oba oli okuyinda mulimu guno oba oli osinga nga tebaliiwo twala tulina ebintu bingi byetumisinga kati nzisira kuliza kwekanankana nabo kyova beera omukubo yagambye nti gobansi betakola ki talina manyi kyekituufu kakati nze sira gwe nyinako olutalo naye omuntu ye waddembe okujja nanzigulako olutalo eddembe liri lwa ssimateeka naye era nze gye nakubidde Kasuku infact nawe nkukubidde ku makya nze nyina abantu bangi benkubidde naye nga oba oliawo mulakyo sensi walegee nti mumbeera eno bandibadde bakkubira naye nze mbakubidde kubanga si buli muntu eyazze eruzira oba mu kkooti tiyabadde anwanira yeka nedda waliwo abantu bangi nga tebagala n'okulabika mu kamera n'okwogerwako naye nga badde balwana nzanya ti Sophie Nantongo ne Kaziwe Kapo ne Dr. Kwefu n'abalala bajja eruzira naye aje ebigambo byeyaŋŋamba nabiwuliriza nnyo n'ebyakaziwe Kapo infact nosanze kanjoga ne Kapo wano nabiwuliriza nnyo era naŋŋamba ŋŋenze nesigenda kudda wano nemanyi ogenda kuvaayo waliwo n'abatudde ku Serena bapromota b'amaanyi ndowooza nga 5 nga bonna bali ku saidi yange waliwo n'abatandise okuyamba abayambyeko mukyala wange okulaba ng'afuna ebbaluwa
minisita gye yatuwadde. Waliwo oyo Bajjo abadde akuba amasimu buli kana kayina ne video shirapa gye yapostinga nga Bajjo ali mu ofisi wa minisita ng'amunnyonnyola kubanga Bajjo nze nyina ebintu ebyenkola nampa ssente era yajja ku poliisi n'aŋŋamba bamukusiba ebintu byange bifa. Kati si buli muntu abadde ajja eruzira oba abadde ajja mu kkooti tiyeka yabadde annwanira nedda. Kati nze baŋŋambye Ntambi yaddaga ne minisita n'amugamba kiriwo ekirego ekiti. Kaka buli muntu abadde akozesa kyansi ye oba kapasite ye okulaba nga nfuluma. Si buli muntu nti woba ofudde bwayiwa ettaka y'abaaziise nedda. Kituufu era aleese enku waliwo keesi waliwo agula keesi waliwo aleeta tenti mumutuula. Kakati tukati tudde emabe tubula nti saagala bantu era Ntambi wakyogere kinnumye tubula mbadde nnoonya ennamba wano mukubire nembula nenkubiramu Kasuku kugamba nti omulimu gwaffe ayinza okuteekawo embeera kiraga ye nga ye Ntambi naye kabadde bakiina. Kakati nze nga olaba nti nagudde mu ngato za Mr. Balamu ng'alina entalo ze ne Abitex kananga ono baagala kunsula mu ntalo zaabwe zebabadde nazo nga za munda oluusi nga entalo ezo zirina ku byanfuna kati ze baagala kunsula mbwa kunsula ku jirikiti tuba nti nze nkyangudde mangu naye nkubira Kasuku okubanza badde sinaziraba kuba sirina simu kati oluuza bera nenkubira Kasuku yagambye ati ndimunyole n'aŋŋamba tewali buzibu nja kunoonya tukole ki niye okunoonya si yenkola nzi wano anko ate ebintu ebisinga nti tuyogera nga biri ku lugwalo ku ccano y'oku nnyini nga omwana asezedde South Africa agamba nti bagenda kukuba ccano ya Kasuku Evon kakasa nali omu ku baasooka eddala yitamu nagikolerawo ne tukaana ne Enoch ne mugamba tekisoboka naye kugamba gwe ne mugamba nti omwana oyo singa akuba Kasuku sawayo na ccano ne bagijjawo agenda kuba amaze okutwala n'abala agenda kubakuba niye bye twogera kutabiri myaka nga ebiri kakati bayive nyinza okuba ndowooza nali nkola era mu mboozi mukati era amanyi ge nanyina lina kati gejati gakyukanga naye nze nakisaaki kula nti kumutama byoma kumwegulako kubanga era nakuwa n'ensonga ne mugamba tegenda kukkiriza era leekaana nnyo ne Enoch wa Bitusi oyo Saimo wa Kawalaata waliwo kyalo ebyo baagibba nali n'ennamba emu ne mugamba ng'ese Saimo bungi bagibbi tetumukubira essimu ne mugamba bulazi kati tuyinza kuyiya tutyo kuba nali sira kintu manyiiko n'aŋŋamba ejja kudda. So kakati omuntu njagala nga waba ayina entalo ze kuba nze era bazikuggyemu weebuze wandabadde nze nga nkola interview z'ekyanya ze interview nkola ziriroko kituufu abe bakindimu abakola loko nze nkola ziriroko era ojja mu luzuno abekyanja ziri international wajja mu z'oluzuno gamba nti tulebaganye era gwe mbuulya wali ondabye mpozi zinzirali ngenzeke wa Kasuku abekyanja tubaleke obutakkaanya bwabwe oba weebuli tujja bulaba mu maaso awo beeyuze tujja bulaba mu maaso awo ya leero nange naye tebakola nnyo obutakkaanya ng'ebbilioni 5 tezinnaba kujja kuba ab'emakire tulina ozifunako naye baa tebampadde sibalinako mutawaana kuttano toyagalako we bazirina abekyanja we bazimpa nja kuzitwala naye nga baa tebampadde era sira gwe ngenda kubanja kubanga sina gwe nawula naye mukiranga kyetagisa Kasuku alaba nga nsaanidde ajja kumpa essaawa ya leero so bintu ebyo ebyagenda kati ngenda njagala ombuuliremu bakujja batya wano eno bakutwale mu maaso ga minisita akati okuzija wano waliwo abantu sikyakwogera mannya gaabwe nga njagala oli afiire eyo awunyire eyo mbwawo gisudde ku jirikiti njagala abeere eyo tumumalirize wano abantu bamutegeere kale munnyonnyole abantu basigire ekifaananyi njagala abeere eyo ate nze luli nagamba ttamale ne bagamba nze ngwa mulimbo lwa Bobi Wine abamu tebanjagala era tebanjagala naye baggalira babize ennyumba zange mu kisenge oyo eyakoze ebyo byonna takwagala naye akuwuliriza kubanga akwata message za nze anko n'ogenda ku TikTok account yange sirayo video mbu uli agundi bwagamba be bawulize ezo ne basharinga
nibasindikira abalala kubanga nze mbeera mu bintu byange bya kisirisiri kati oba toyagala mwogerako tugende mu kkomera kati natuuka minisita Balamu lunaku lwakubiri ngenda kuza omwezi 30 tuyingira mu woofiisi ekyamazima nasanga yakyankalanye edda era gwe nali naye ne musoko ne mugamba naye waliwo obeera awo ng'owulira omubiri teguli mu nnomo instincts zo nga zigamba nga wo bana zirava n'ewaka nyina engoye ze nayambala empale gye nayambala mukazi wange naŋŋamba empale engato gyambala nyamugaa gye ŋŋenda eno biyinza okuba nga si birungi era nenyambala ne box ey'omulanga nayo nkadde nga neteekera ŋŋenda wa era nze nali n'essaalo loli Japan nga tuli mu kulya emmere wali ne mugamba nolano wetuze bagenda kunsiba naŋŋamba ne mugamba nze nkugambe bagenda kunsiba katutuuka kati omukulu yali asooka n'aluka fayiro nga yagala kukwata kati konna aweereza minisita amawulire naye nga byobeera byamusindikira minisita mulamu n'agamba abaana bateekeddwa kwogera buteeze kati nga obaye tuye munnabyabufuzi agamba bateekeddwa kwogera we batyo kati omukulu ogwakati ne gugaana ne gumutuulira naga akasooka embaka ey'ono bwenja okusobola okukwata enteegateega n'abakomunafu kamu ofiisi awo minisita ng'akuba essimu nga banona ku poliisi CPS awo babantwayo CPS kola statement balogikola abanyingiza munda manyi wano obukkirira amadaala nga bagenda okuggalira olabanga gwagenda okufuluma oboga agenda vaayo wano nayimiirawo nti nasanga mukkeni mukalakaasa nga ndavika omukiga mugamba bandeeswano naye ŋŋenda naŋŋamba ogira we basaba natuusa kgenda bw'omugaba bandeeswano naye baŋŋenda kugenda inokola ziweze 9 10 11 ati 12 nenja nga nsembera mpolampola wali obuliri sawa 2:3 ne bagana ne banaaba abasiba abalala 4 oganye okunaaba 5 nengenda nenaaba ne bagana kati okkiriza neneebaka era awo oli ku CPS nina nga tinogiwumye nensaba essimu ntandika okuba ku masimu awo nenkubira bajjuga nasobola okubira nebimunyira nenkubira kitone nga takwata nenkubira bedex aliko okubira buli muntu awo kale naŋŋamba singa wasoose ekyo jjo nga wakatuuka nga wavuddewo era bambi yadde nti Sister Kasaawo ndi copyright eyinza okunyiga mwami Abitex ne bajjo balina obutakkanya wabwe ng'omuntu naye artist kuno kumbadde basa kimu era bajjo oyo bambi yalwana nnyo kulanga sisibwa Abitex oyo yatuuka n'okuba ng'alina emirimu egimu gy'alemwa infact yali ava n'Amasaka yavuga bukubira okulaba nga ntuukako n'alemererwa muzanga omanyi jambi kibiki oba yali ava kuziika eyo n'alemererwa kati nga 2 enkeera nga lumwawo kubidde amasimu 2 nze okukola statement yawo gazoera saawa nga 7 Abitex najje ku poliisi ayogera n'abantu nga ebigambo byakaaye dda tuba tukyanyumya wanga fayiro yange yino bagireese genda ogasimbagane n'omulamuzi tojimuwa tajagala alabika ali bulungi ete enkoko yange abadde agasijagala musimu kati nenyumira mu ofiisi n'abadde agigaba abadde ajagala nampeerawo 17 ojja kuddira nga 17 nga bansaako mpi nze mbadde kati mugundi mukomera mukagulire bakutuusayo n'omulamuzi akusomera nga olaba otya embeera awo nga abakulu mwe bali bali kujusinga mwe bali mu kooti babooya ng'ejjudde Abitex yakubira ne balooya awo ne bajja naye nga tegukyasobola kuggwa banga abagamba emyaka gy'olina n'ogamba egyo si gyange era we natira nti ebintu byonna bali bagatta bigatta andi nze ndi wa 84
lawyer akusomera omulamuzi ne fayiro gye bamuleka si yali eyange kati oli state goba ye set oba yani yagatta bugaso kulaba nga azetuuka mu kkooti kakati bamala bagamba luzira empingu ejja engamba baasi betekisazaawo kati mbaloya gwe nasooka okufuna naba nti nteekeddwa okusiba ali ndi awo nga kimbowa ki oli odaikirina nga abakanso botuzzi ng'akubye ekikalu anyumire ekaza gy'okujjayo n'omusango wabanga bakanso bange bakimbandi awo nga nesekundale wejjingiwo nga bigenda kuggwa konze kale bamola okunsomerawo nga Abelix bajja bampa ssente awo ezokugenda okukola obusibe Friday tuyingira baasi nekaaba katukeruzira saa yalinganga emu sala size musajja wosimanyi okusala size ngenda okulikukona kapa bagamba kufukamira basibe banno bwe bakuyingiza mu kaduuku ati abasibe eri balina obuyinza bungi ate n'okusinga abasirikale bagamba sala size nze ngamba imanyi musajja wattu nawulira luyinko tolababa bagamba okusala size towulyeko size yeta fukamira nga banno fukamirawo ne batubala ntukira mu woodi tuuka mu woodi bali tugenda okusula kati waliwo omwana awo era kyova olaba bayibuli kiri kyegamba nti muolenga nga temusuubira kusasulwa kati waliwo omwana awo nali nva mu tawuni eyo nali nva mu Yamaha musaala ku mega center awo supermarket ngubala ng'omanya bodaboda topakinga ano biki ng'amukutte nibagana ekintu kye muli mukukola kibayita abasibe okwaniriza mune mukuttira mukulani nattaka kwagwa ng'omanya bodaboda basaawo fayini ya mitwalo 2 kaba naliko ki nakwata emitwalo emeka 2 gamba gambugende kati mba nakayingira tutudde awo mu lukuubo mu woodi mwe tusula omwana ampita nasooka nnyo nambuuza obumanyi nga muganidda agamba yinza gwasanga ku mega wali nga bankutte n'ebintu byadda bisika emyezi nga 8 n'omusasulira pine mune epiki baamala bagibbera ndi ku musango gwa piki wano era mmazewo emyezi 7 naye kuwa kamera olye nommanyi nti aleeta ttooke na mukyere konze kampate enjala endiku ng'aleeta buloka y'akawunga nga yaterese kawunga ke bamuwadde yabadde kiriina babayita batya abasaavi kyaki sibamanya nti tebansibangako kati abaweereza emmere babayita batya weita nga ye weita naye kati wali yatusaavinga emmere nangateeka mu bijjanjalo kayiika buyiisinga ebinyeebwa byotadde mmazzi kati waliwo yali yeebase ng'azuukuka kati no nkulaga omuntu alina omukisa Katonda atakola nsobiye nkulaga lwaki we nagenze luzira era nze minisita Balamu namusanyukidde nnyo njala kumuwaayo kirabo okusiba enyira bye nayize nanti omwana ng'azuukuka kati wazuukuka yali yeebase ayinanga empa kati wazuukuka nga mpita promota konze wangi toya kawunga kaleke jangu nga ngenda waali nga mpa akateerawo n'ebijanja nga naye simumanyi nga mbuuza naye kyammanyi avuddeyo nga mugamba nga ngamba kayina gye wajalo naawe okusaba omulimu ne bagunnyima n'oŋŋamba nkole nakolanga wajalo ne manjugu wampa n'omulimu naye nali navaawo nga waliwo ebyasibyawo naye nasobola okumala obusibasa emyezi 15 nga ngamba ojja nakusula wano nga mpa akafaliso ne kabulangiti neebaka enkeera ku makya bakeera kutunona kubanga babala ssaawa emu ey'okumakya foreign kumala saa 3 ne batunona tugenda mu nviira ne bazijjako nga oli mu kisaati kyabwe kiri ekya yero tonala kukyambala olwo engato zenali nyambadde waliwo yali atutambuza nazeegomba zimpe enkuweemu bulooka ze musajja wobulooka sibitegeera nga nzimuwa ng'aleeta saadi endala awo ng'aleeta bulooka yakawunga bweti nange engato zo ziwaddeyo kawunga ng'omwana ng'atobera biveeko ngenda kufunya emmere mu loogi ewaffe okusalako enviiri muvala ngaola
amakobera g'abazungu pande bwokwata omusango guwaziza n'ennamba yo oba kuyita ati Kachumbali nti tayitanga Lubo wa David 1082 ennamba yange ya prison bamutuku byabo kale omusango ki gwe bakutaddeko okusasanya amawulire awafu mu ofisi ya minisita Balamu tugenze eri batuwandiisiza oteekamu ebinkumu nebakuba ebifaananyi noyogera singa oba ofudana n'omulambo gwo kati ng'obwongo bwakyadde dda ne Bajjo ne bagamba Bajjo yaguvunaanyizibwako omulambo ogwadde Bajjo ne bagamba omulambo ogwadde Bajjo nti omuyita otya nti oyo mukama wange boosi wange bwe namba nali ngimanyi mu mutwe kati nga tugenda ku musaayi awali kwenda okukomba essukaali batukebedde bakubuuza eyo singa oba ofudde kibiki wali oyinza okubiramu abantu Abetex ono promota nti omuntu nti mukama wange ennamba yiwaddeyo batukebedde omusaayi batudiriza obuntu bwaffe tuvuddeyo tujja ku yunifoomu tuba ku yunifoomu nobaddamu nebakuba ebifaananyi bakuggyako ebinkumu kale omusaayi bakukebedde ng'oli mulwadde kanzi bakebera limu tojja samira bambi okira kunsiriwalirako ndi mulwadde nakwagalako nedda just kale Makindye kale ate nze ndi mufumbo ate Makindye ejagazaaki ebayira waate bakuba akafaananyi ka uniform baka uniform buli wogenda woofa omulambo gwe ndi mukyala wange ate nze omufumbo ennamba yeyiyo tugenze kati oba olina ssente wavudde nazo ku kooti bakuwa ka lisiiti ogenda kutereka ssente nga bakugulirawo akawunti kati akawunti eyange ebadde 829 singa oba ofudde omulambo gwe koza ate Bajjo yali abuzeewo nga mwongerayo nga atwambaza yunifoomu nga tuddayo mu woodi ne mu woodi bakuwandiika nakati awo onyume mu kifaananyi mu kisaati kya yero twagala yero erigwa omusaba noterutu kampala byayinzibe runene yapako tukanye kutuka tugenda bakupimeko nga bagera kupima ndaki twakogeredde nga bamaze dda okukutungira yunifoomu yo yabibyera ne babeera waawo singa oba ofudde mu woodi olwo tuzeeyo omulambo gwo era oyogera kinaalongo kitone ababuzeewo nga wateekayo bangi buli wamu wanjawulo era omulambo gwo nze buli we bambuulizanga enamba y'essimu gye nnyina mutwe nga gyenzijukira gye mpandiika mwana nga nfunira akaliri awo nga twebaka nga lukeera Okusande ne tubeerawo awo Mande taliko kukkiriza nno kati ndi musibe bandi batuli mu woodi sawa 11 sikiriza memba abapya amabwa amateeka agatwalawo woodi eno fifiri saawa ziwera zino twatulaba nze nno ndiwali neebase twatula puroguramu bagiyita Tingisha Vibe MCM yatwa bakwogera situkangoyoko ngokola meeyo wange gwe mmanyi meeya w'amaanyi era abantu bebanasaba abateraliikirira Kasuku meeya namba emu Sakozi bo tebeeraliikirira abuse bujja kubanyumira b'amaanyi Kasuku ng'akyakola ku ddembe ku makya ku sipaaka kati abasibe bategeka ebivulu yalanganga ebivulu byabwe ng'abeera aboogerako waliwo omwana wamuyita Ligani yabeeranga amwogerako kati Kasuku nga bo bezira muntu aboogerako abakuwuliriza nga meeya tatandika meeya ng'atandika n'atera okubasobola okubajjako engalo abantu beeruzira waliwo kyalo nga balisa mutadde nti omupromota gaayo oyo mukwano gwange nnyo ate waakabi so gwe alapi amulina mumukwate bulungi omwana gagamba yonooze muyina nga woli yonna ekyuka abantu 59 batandise okujja promota tulina ekivulu kyaffe bateeka nayebateeka ebivulu naye okuyingira manyi kyosasula osasula kiro ya sukaali pakiti y'eŋŋano kati baba waamu naga mugende mugire waliwo ennanga eri mu kyaki n'okuyimba bayimba bakozesa nnanga eyo yokka naye baleeta engoma ku olwo kati yenkeera ku makya ku Lwokubiri
Kamuta ko bali salirida wali kati ye MC Meya ngalaga Kampala limadi amanyije ndi eri wali bashalom kumbeze ndi Maxon Mbe nayo tamba wali yazze wali asula ofisi ye wali wali ko okujja kulwo kusatwa nganyina abagoberezi nga 10 kati bayina street bayina Kampala road William sibayina Jinja road kazagera ko Jinja road kati ngendo kulya nga tubera mu wodi ngembozo nezinyuzayo kazane singa za kuyimba ningamba kanso Malema Birizi nemugamba naye Malema Birizi wamulabako mbadde nsula wano nga asula wano kati ye naye jali eyo Malema Birizi mbadde nsula era wamuleseeyo nga asula wano kati Malema Birizi naye mugezi ayina ekimusumba yiza mpewo ayina ekimusumba naye musajja mugezi amuga n'emboozi ezibeera wano zonna musajja nanyumiriza emboozi naye yonna yakulimba bulimbi nannaze zitambuza obusibe eziri sirias ogenda zijjawa alinga eyampaga nengenda ku William awo kusuvya William embatandika emboozi za Martin eno n'ozitwala eri kati ng'ezimu mbadde nzijjanga mu funa nti nyimbi abasibe eruzira mbadde mbakuba emboozi ya Saawezi ng'obaliko bakuwuliriza nembata nembaka abalala ate musimu yakwogeddeko oli w'amaanyi kakati buli lunaku wodi abadde nga njogerako buli lunaku mbadde buli lunaku abadde anjogerako kati wodi baliko okunwanira jangu osuleno yakawunga echapati yerolet abayimbi olwo be banwanira promota gwasinga era ne kulwa show Easter anterawo table baterawo table batekaweza osite yajja nasindika omumyuka we osi prison kazera linziridde omumyuka osi yali omugenyi omukulu akiikiridde abasirikale kati ngaze mugenyi omukulu akiikiridde abasibe naye ng'entale eziri wali eyakajja wiiki emu akiikirira ati abasibe kati kambuuze mu byonna bye walaba eruzira ebbanga lye wabeerayo kyewuunyo ki kyewalabayo kyewali tosuubira kusangayo nga kyo wakiraba ne kikwewuunyisa? Nali sirabanga ku nsekere eruze wali ensekere naye mbadde nga njula nti bagiwuga mbadde sigirabangako. Ekyokubiri mbadde sirabanga ku musajja na musajja munne bajjamu ngoye ne beeyambula ne banaaba walinganga mukaaga nga balyoke balina mutawaana ekyo mbadde sikirabangako. Eruzira buli omu ajjamu engoye ne munaabiraawo ng'abaana abato. Amazzi bagayina buyitirivu amazzi n'eddagala kati ng'olaba luumwenu olakira Max waggulu eri gye tuli kodingira waggulu kati ekyo kinabiro kiyinza kiba birabiro bibiri kati musimba layini abantu nga 40 nasula omuzzi kunaaba naye osanga oli akutte kuba giyite kusala enviiri bagiwa ne bagamba girongoose mu nkwawa naye no wansi kuba bamala okumusala enviiri osanga asumuludde amazzi nga bonna bali awo balaba nagambule naye baba bamala nti ate munnaye tukolere nga mulwoga 10 kati kubaawo bakuwa yunifoomu ogyambala ogyoza nekkalira ku mubiri awo kale ekirala kyebadde sirabangako kati okwebaka kati olabanga guwuntudde olanga omutogo gye guli kati ogwange gubeera eri mu magulu kati nze ogwange guteekedwa kubeera eno kati addako ne gudde eno addako ne gudde eno addako ne gudde eno okitegedde si emu awala ebijanjaalo aye nno bye nga bitegeerekeka otegedde kati awo mu bwe yabeera yekyanza olubuto era bumwe bakawe muti kano ka space okuvaamu bakawano basooka nyugamu abantu 6 kitegeeza emitwe 3 eno ye 6 nwagendawo abantu 10 wano oba 8 emitwe eno n'eri ena lwaki temwebaka mwenna nga mutudde anti muba temugyawo kumanya bino ebifuba kitwala space nnene saawa weziwera nnya kasita kataliko nfufu gatandika nga TV evaako temulaba amawulire tugalabako amuli tulabaga saawa emu NTV kasita ewera saawa 4 eruzira balaba NTV lwaki CNBS eba UBC ate nokomera byonna liraba NTV akawungeezi yeggulu eri NTV yesigaliza ekitiibwa ne Galaxy bagiraba
Galaxy balako mixtape ya DJ Maka ani ne KBS bagiraba kubacha bano kulaba bukedde agese 12 ndagala kikama 13 batusatu gena ku BBS kuba gospel mukomera basaba no mukafiri asaba kambuze kati bano bogambye ba Kasuku basakozi babalaba batya kwa tebakirizibwa kuba na masimu kati sakozi waliyo ab'emisango eminene kati abasirikale basinga bamanyi sakozi n'ennamba emu kati waliyo n'abadde ebweru bakamukwata emyaka ng'ebiri abadde informed babadde balaba ku TikTok naye nga sakozi okusingasinga abasirikale bamumanyi naye Kasuku asigale bamumanyi nnyo Kasuku ye kuba yakola erinnya ng'akyalina ku Spark kati omumala okunaabaawo ng'oyambala engoye zo namugendawo mu kasaawe waliwo akasaawe nga baliko okutta ensekere osanga bali buki olumala okunabanga mwenna mutu esaati wano mbw'ojoza ensekere tezivaako andi omusanga agikutte bw'ati ng'anoonya nsekere zibatta buli lunaku teziggwamu kati aba anyigira alengere yamunenga edduka nayo n'agibaka bali tulaba abantu nga 10 nga buli omu bonna bali ku nsekere omusanga olinga n'olwala lujjudde musanya alukudiza bwati mu ttaka ensekere ebikulu zaakulumako zannumaawo n'ogikwata ng'eringa empeke y'akasooli kati omwana anfuna uniform nga 3 kati bw'oba oginyiga n'ojjukiramu ekyakusibya nga tekiriimu ng'oguma naye nno mu byonna ekintu ekyasinza okubeera ekibi omukazi oyo omulaba mukazi ki ono gwendaba olaba oyo atudde awo kabeere mukazi wo awaka n'ageza agenda n'akwabira nti wamukutte okakasa etteeka kyeki era nenyuma n'omusirikale n'agamba nti abakazi abo basiba babba baabwe naye babasobola butamanya nti olwokuba omukazi yimba omuyombyemu ng'alina obusungu agenda ku poliisi nawe abba wange yankutte nga kyaloopa ekitone nnyo osobola okubako emyaka 3 ye singa basaamu mu kawaayiro wali eri mu statement tiwamusinza obulwadde kiba kiwedde nti wamusinza so si papa wamulabyeko anti si papa ali mwapa prison kati waliwo Kampala rimandi waliwo Maxon Bay waliwo mwapa prison kati si papa ali mwapa prison be basembayo bo bali mu kisenge waggulu kuja kumugererako Brian White bamulese okumujjanjaba bamulabako ye era ebyaddala yajja omuliro gwajja wagulaba ye yajja kyobola ebintu nga tetulinaako mukafu tubeera kwogera yajja amagulu gano gonna ye yajja kati musajja waffe Male yaali ku ki andi yavuma omulamuzi kyekyamusibya naye Male alina essuubi erivaayo kati nali n'omwana awo nga tuli mu kulimira nga mwana Katonda w'amaanyi ŋŋendaka ne mugamba mwana wona butuuse Makindi nze mwendi ab'NUP walabyeko waliwo MP gwenalesibalesenge wa NRM MP ojjukira akatambi akatambula mu Kampala Pulezidenti Museveni ng'agenda Kololo abaana abakuba abantu za Museveni ali luzira bonna gye bali 18 eggaali nga wagira beegenda gye bali kale so buli gwolaba buli gwomanyi okujja kunoza nga bataana nino beetaagibwa buli yapositinga nti Janet yafudde buli yapositinga nti Janet yafudde luzira gye bali waba ne bakutte ejjo babiri omu abadde yajja omulala yazze babakwata ku Lwakuna baali bava Dubai babakwadde ku kisaawe
wakasita okola post bwetyo nga bakola fayiro yo olukukwata egoberera bugoberezi. Dubai yazze n'ebintu bye passport ye mugamba teeka wali. So mu mbeera eno yonna wayizeemu ki atumaliriza? Nayize nti oteekeddwa okuba nga buli kimu ekisalirawo mu busungu, oteekeddwa okubeera omukakkamu olina okusalawo kintu kubanga ne minisita yasalawo mu busungu. Singa ye teyasalawo mu busungu teyandensibye. Olwo n'ebigambo ebyamugambibwa ebingi nageza okubona omugambi nagamba kati bwali busungu. Kiki kibadde kigamba nti mu mbeera yonna ku mukazi we nze mugulira emmere kamukube viivi bwa busungu. Twakulabeko ng'okaaba, wabadde okaabira ki? Kati waliwo omwana oyo gweba ne ku Japan Yanga Yanga oyo yajja kukomera nabako ebigambo bya ŋŋamba kati nga ndaba siyasanidde okubiŋŋamba. Kati we namulabye awo ka moment kali kati netunula abaliwo n'abatazze bemmanyi ne besimanyi ne bensuubiriza nga bali bateekeddwa okuŋŋamba ebigambo ebyo. Kati nga neewuunya omwana omuto bwayo Yanga musinga obukulu neewuunya omwana omuto nga yasobola okuvaamu ebigambo ebyo. Ofaayo byetugambako kubanga kale ensonga zezo bassebo ne bannyabo. Minisita oyinza mugamba bigambo ki? Minisita just kimusaa kiri kimu nti essaawa ya leero actually si minisita yekka, buli muntu yenna ali mu kifo nga kya gavumenti nga mukulembeze oba okulembera bantu nga nonakuwuliriza no bakadeeya bakubeerako olwokuba bawulira omunyama nga baagalayo olukumi lwakulya. Abantu bano naye olwayo kyasi nobawuliriza ena kwayo ekyokulabirako olaba ebintu ebibadde wakati wa Jaluna Mubiru entalo zibeerawo wakati w'abayimbi kati olwa Bafana Kenzo ne Beta asobola okukwata Bafana. Yasini ndi ku sitwiti asobola okukwata Bafana n'amunnyonnyola n'amugamba nti muganda wange ekiriwo ekitinyebwa ekiti naye olwokuba nti oli mukama we Kenzo byayogera byebituufu kati abali ewa Bafana byeboogera byebituufu. So abantu bano singa bombiri bafuna omuntu ali wakati waabwe basobola okukwatagana ti anko sobola okufuna obutakkaanya naawe. Kati neŋŋenda ewa Ade nemubuulira byemubuulidde wabanga si mugezi akola decision n'akukyayirawo gategedde kanaawe ogenda n'omubuulira ate akyuka nagamba oli yali yannimba kyokka wetugenda ffe embiriri wasobola okubeera alternative nga ffe kuliko omutuufu yadde n'atya. Ekyo kyakijja mu story ya Nassa ne David Lutalo buli omu nga mutuufu okategedde nga bonna obajja nga bombiri we bali awo nomugamba olimba bakyadde wamugamba dasa kimugamba nogamba kakati soki buli muntu yenna ali mufo kyakulembera nga nonaga nti gundi kamusibe approach ye akuzzeemu atya kituufu kubanga nze wali ogenzera ku kuwuliriza oba weenenya male mugambe nti minisita Kisufu ebigabo byansimattuse naye mbadde nsaba kanneetonde wano mu woofiisi negye nnakoledde ebigambo bino era kanzireyo nekira minisita kanfuneyo n'abalala batakwagala kanfuneyo n'abalala tutambuze emesegi yaffe nekwa woofiisi eno ffe tugyetaaga nange ojja kujja nnyamba olulala tugee tubikole kati kwe kusaba mu busuulu tuvala nti mukomera ofuna okufuna emikwano egya ddala abafekinga life
naye nga mu byonna ekyokuyiga ekirimu si kirungi kusalirawo mu busungu. Waliwo omusajja yali asula luwafaawo, yali talya byennyanja era ng'ayagala mukazi w'okufumba ebyennyanja. Toleese emboozi gy'obadde onyumiza abeeruzira. Ojja mukubulya ng'omumanyi okumanya kuba mawulire gaatambula nnyo. Yasanga mukazi we ng'afumbye ebyennyanja. Naddala okufumba ebyennyanja ano biki kati amukubi oli amukutte kati bamutwala mu kisenge n'alaba akambe awo. Namukwana amufumita akambe. Omusajja afumira omukazi. Mawulire gaatambula nnyo, ojjagala mukomeresa okusoma ejjabbala bajja mugamba. Kati waliwo omwana alina omwana myaka 6. Naleka nga amusida ku kitanda n'atambula n'agenda. Kati bakwata n'adduka n'agenda yali akola nabino ne bamukwata. Bamuleeta mu kkooti omwana we yamulumiriza. Naye kino kyonna yakikola mu busungu. Era okumanya obusungu bubi tumya naye n'agamba kale ekimbeezezza wano omwana alinga ng'oyo. Kimbeezza wano n'omwana nali mutta. N'omwana nali mutta naye kati ate empula njagala omwana yakola genda kunsuka emyaka 3 ojja kusanga waana omwana wange kaabeerewo. Naye kyeyagala kyo kireka n'omwana nali mutta singa nategeera. Ne batampaako ki kati abakulembeze baffe abatukulembera baabasukulumye ku ntegeera yaabwe kufe bakulembera. Ti omukulembeze oteekeddwa okubanga jasi twakikwata bukwasi naye abamu tuba tubasinga otegeera. Nti oteekeddwa okumanya nti enkulembera abatamiivu amanyi b'enjaga abategeera n'abatategeera weebyo biteekeddwa okuba nti abakulembeze baffe tebasalirawo mu busungu babeere ennomo. Kubanga minisita omulamba abantu bangi abeetalina woofiisi ye. Oli ayogera kino oli ayogera kiri, oli ayogera kino kubanga kati kulonatuka ku woofiisi ye ng'alinawo abantu ng'ebi. Naye kale ekibuuzo kyange gwe yamwogerako osiba otya wiikisi 2 Ken Owebisiyaga n'avaayo mu wiiki emu. Sina gwe nnumbye just mbuuza bubuuza. Anti amateeka gano mbadde nakigamba abantu. Amateeka gano galinga ekyumba kya Nabbubi. Gakwata ekiyenje ensula n'eyitawo. Kuba yabakwata y'omu. Kati ng'ovudde ne ku ekyo. Aggwanga alina. Nze ng'ovudde ne ku ekyo anko. Nze mbeera ku intaneti kuno. Nina omukazi kuno ne mu gurupu ye mwendi. Abeera ku TikTok okwo gumu 10 ojoyingi WhatsApp. Mu gurupu ye mwoli? Amanyi oyo gumu 10. Mase? Omumanyi? Senga mase oba senga mase? Ebintu byalaga ku intaneti obiraba. Mbiraba. Nze ku intaneti kuno. Manyi abantu abamula baweranga bameka. Nga bwe kimu akyogera we kiri. Nimwe tubakwatanga. Ekyo kiri gambye nti minisita baami yatendwa ebigambo bimuyitiridde nga ono enjala emuluma nnyo. So kati eyamuwa ebigambo yo bugambo ki? Mwagaliza buwanguzi alabe ku buwanguzi kikyasinga okuyaayaanira. Akono bate ebigambo biwulidde. Si gwe ngambye nze. Ng'omwogedde nze ngambye mwagaliza buwanguzi afune mu byasinga okuyaayaanira. Anti ekkomera oliraba nkulayirira. Ekkomera ssomero muntu agenda oba oliayo yayinza n'okukola. Akono bati beta yangambye agenda kusiba. Simanyi. Kale basewo ne banyawo tetujja suka kaawo ndowooza ate temwerabira nti nno Spice gyali nga omwenda ogwokutaano Spice all from Jamaica weekwata tiketi nga bukyali ate onyumirwe endongo y'Ojamaica. President yazemukola concert. Mera bulungi mweraba.